okyali mulabi mulungi owomunyo live kati nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri era tetujja kulwisaayo tugenda mu kibiina ekikulembera Uganda kati ekya National Resistance Movement. Muno mwe mwava abantu abamu abeesimbawo bwannamunigina bavuganye ku bifo ebyenjawulo bagende bakiikirire awamu n'okulembera abantu. Abamu ebintu tebyagenda bulungi ne babakuba ekyobugazi naye bagamba nti ennaku gye baliko ebayonka butaaba nga bagamba nti omuntu yekka ayinza okubataasa ye President Yoweri Museveni nti bafuna omukisa ne bamala bamusisinkana ebyabwe biba biteredde. Abali bannakibiina kya NRM wabula nga beesimbawo ku bwannamunigina bategeezezza nti ekibiina kya NRM kyabeerabira nga kati baagala kusinkana mukulembeze wa ggwanga. Bwe kibanga opposition muvubuka munnange asobola okuteeka gavumenti ku bunkenke mwenna ne musindika ebisawo bya ssente okumugulirira. Lwaki temubiteeka muffe abammwe ne tusobola okusitula eddoboozi lya NRM? Mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza mu Kampala bategeezezza nga okuwangulwa kwabwe mu kibiina bwe kwava ku kibiina kyennyini okukkiriza buli muntu okulonda. Ne bale omuyayi najja n'abayaga abo bajja mu kisenyi basimbye ku layini gwe bakusudde. Ochira ni abantu bamala obudde ne bagenda ne bewandiisa ne bagamba mwenna mulonde. Ochulira buli kimu kyonna twakikola kaluluko twakumadiela fomu zonna nga tuzirina. Ekibiina kyaffe kino ekye NRM Independent Movement kirina abantu abasukka mu 5 nga bakansala abo bali ku mitendera gy'emiruka ne ku authority ku district ye Twitter LC5. Bakansala abo oluvannyuma okuba nti baavuganya mu kamyufu ne baba nti abasinga babbibwa batya, abasinga nti bannaabwe bakozesa nnyo ssente, ate abalala mu kalulu ako babba nga bajja abantu mu bitundu ebimu ne bajja mu birala okuba nti bajja ne balonda. Ekyo nno kyabaawo. Nga bakulembeddwamu Kato Asmani bagamba nti baagala kusinkana ssentebe w'ekibiina kino President Museveni bamulombojjere ennaku gye bayitamu mu kiseera kino. Bw'oba oyagala okakasa nti tuyina amaanyi NRM teggwangako. Gwe weebuuzemu lwaki mu Buganda mwe bagisabulidde. Lwansonga mu Buganda era mwosuuliridde. Nabwe ekyo tuli wano olw'okuba nti twagezaako okwekubira enduulu eri Secretariat naye neesirika neesuulirayo kyannagamba nebeera nga teyina n'ekimu kyeyakola. Nabwe ekityo olw'okuba abakulembeze abo ku Secretariat baasirika abantu ne bateekayo ne petitioni zaabwe ne batabaddamu. Tuli wano n'abakulembeze bano aba Independent Movement nga tuzzaako action era egenda okuba nga etegeerezebwa. Bannaffe be tuyina emabega nno bo basazeewo ekibiina baagala kukyabulira. Neffe nga abakulembera abakulembeze bakansala ab'okumiruka ne ku authority tuli mu kuba nti abakulembeze abo n'abantu abali emabega tugezaako okuba nti tubagamba nedda omukulembeze taata waffe katusooke tugendeyo atuwulirize. Bannakibiina kya NRM abalala bagamba negye buli eno ne ssente ez'abasuubizibwa tezibaweebwanga so nga baanoonya akalulu ate nga bakanoonyeza mu bunkenke. Twalina okusasula emitwalo 3 nga tukuuma akalulu ka muzeiti buhabulwa. Basooka ne batuwa emitwalo egi 3. Ku lunaku lw'okulonda batusimba emitwalo egi 5 ne tugwayo nga bafala. Naye nga twewaddeyo ku bunkenke obw'ekika ekyawaggulu okuuma akalulu kano nze nkakuuma ku St Andrews. Obulamu bwange nabuwaayo okuwagira President Museveni. Naye nze sifunamu kubanga ntambulira ku bunkenke. Lupu gye babeera bagamba akasajja ka Museveni akamususubyeko. Tusaba President Museveni nga tonnalowooza ku bali be wagamba esembabule bateesisi baani basodo n'obajjawo n'ogamba ensimbewo independent. Wali otegeeza nti mwenale mulimu ebyana n'abaana. Baba mutukadde ku movement. Tuba n'abonedde ku movement tugifunamu emirimu gyaffe gyafa. Twogeddeko n'abamu ku bakulembeze ba NRM ne batutegeeza bwe bati. Batuukirire Minister for Presidency. Kubanga bayinza okuddaawo ne bakyesibako kifuuka issue basobola okutuukira Minister for Presidency. Kulaba baagala okulaba President as the chairman of the party. Okay? Era bagumiikirize Secretary General abadde akyalina bingi ebyokukolako. Byakabenge Yusuf ne Wandro Bone, Crossroad TV Omunyo. Independent Movement oye!